Muganda wange gwe yeekuumidde ku Yugi Updates nyongera mu maaso n'okulamusaako nti ky'okola ky'amaanyi nnyo ddala, okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano ag'omukutu ogwa Yugi Updates. Mikwano gyange mbategeeza nti nno gwe atanaba kusubscribinga genda mu maaso n'okusubscribinga tusobole okuba nga tukuteetezaako amawulire buli nsonda buli wonna w'oli. Baganda bange abali emitala w'amayanja nyongera mu maaso n'okubalamusaako. Muganda wange nnakusuubiza okukomawo okubuulira biki ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga. Nagambye ngenda kutegeeza omanyi tubadde ku nsonga za muganda waffe wano Joel Ssenyonyi ng'agezaako tulambulira. Jjukira nti olunaku olw'eggulo Parliament yabadde erina okutalaga okugenda mu kye bayita country budget nga bagenda kutambula Parliament egenda situka etambule amawanga. Naye eggulo Joel Ssenyonyi yavuddeyo. Joel Ssenyonyi ng'ono y'omu ku ba leaders aba National Unity Platform era nga ye leader of opposition musonyi omukatini era nga ye leader of opposition. Yavuddeyo n'agamba nti no iffe tetugenda kukiika mu ntambula zaabwe ezo olw'ensonga zino wammanga tulina ensonga zaffe ze tutakkiriziganya nabo. N'ekirala n'agamba nti no buli we tukiika President Museveni ayongera tujjukiza myaka giri bye baakolanga emyaka giri egiyise, so nga nsonga gye balina okwongerako eruma bannayuganda ensonga azimanyi bulungi nnyo. So n'agamba nti ye kifo ky'okudda okuwesitinga time mu ebyo bagenda kubaako n'ebirala bibeekolera abala tebagenda kukiika. Y'ensonga waaki Joel Ssenyonyi agezaako tulambika nti yagezezaako withdrawinze ye okuva mu ntambula za Parliament ezigenda okuba nga zigenda mu maaso. Joel Ssenyonyi agamba atya? Agambye waati mu kiwandiiko kye agamba a couple of days ago the Speaker of Parliament announced that the Parliament was going to begin sitting in different regions. Nti ennaku eziyise emabega sipiika wa Parliament yalangirira n'agamba nti no Parliament egenda kuba egenda tandika okutuula mu bifo eby'enjawulo mu ggwanga, mu bibuga okwetooloola eggwanga. Joel Ssenyonyi waati wagamba Speaker wa Parliament Anita Amongo nga yagamba. Joel Ssenyonyi agamba atya nti nze kennyini I wrote to her, yawandikira Speaker wa Parliament, I wrote to her last week expressing concerns regards the fact that this was not even discussed and approved. Agambye nti nno yamuwandiikira wiiki eri ewedde ng'agezaako mulaga n'omulambika ebigendererwa n'amazima nti nno ensonga ezo teziteesebwangako era tebakkiriziganyizanga nazo, tebazikakasanga nako mu Parliament Commission. Parliament Commission tekkiriziganyangako na nsonga eno Parliament gyegenda mu maaso nayo. Joel Ssenyonyi watu wagamba era ayongera n'agamba agambye nti nno even discussed, it was not even discussed and approved by the parliamentary committee. Ne parliamentary committee tekkiriziganyangako na nsonga zino era tezikakasanga, which is the change of the parliament finance. Yagamba nti nno kino kikyusakyusa ebyenfuna mu Parliament. Era agamba the last commission was in August 2023. Era agamba nti nno parliamentary meeting ey'aba commissioners, commission meeting yasembayo okutuula mu August omwaka ogwaggwa 2023 and yet transporting 59 MPs plus staff for a couple of days for each sitting as musonyiweko katini. Joel Ssenyonyi agamba waati Ssenyonyi agamba nti the last commission meeting was in August 2023 and yet transporting 520 MPs plus staffs for a couple of days for each sitting has got a huge financial implication. Agamba nti no
omusajja agezaako okugamba nti parliamentary meeting, commission meeting yasembayo tuula mu mwaka oguwedde, yatuula mu mwaka 2023 gwe mwaka gwe yasembayo tuuzizibwa. Joel Ssenyonyi watu wagamba nagamba ate nga okutransportinga ba MPs ne bammemba ba parliament 529 ng'ogasseko ne ba staff members mu nnaku eziwera okutuula kitwala ssente nnyingi nnyo. N'agamba nti wati I want the people of Uganda really wants is for parliament to discuss matters for critical concern to them. Agamba nti nno Abannayuganda kye baagala si kwe kusitula parliament ogenda ogiraba ba parliament members bagende beeragire mu bantu ba bulijjo mu ba civilians. Ye agambye waati nti Bannayuganda kye baagala tebaagala kugenda kulaba parliament ba MPs ba member of parliament bamanyi ensonga ezibaluma, baagala kulaba nga ensonga ezibasiiwa ezibakosa ziwedde dani okusinga obbasitulira ba MPs obbatwalira eri ku field okugenda okubalaba. Era ayongera n'agamba nti nno agambye nti no, what the people of Uganda really want is for parliament to discuss matters of critical concern to them and this can. Nagambira kino kisoboka abantu okuteesa ensonga ezibakwatako ezibaluma kisoboka ddala bulungi nnyo and should be done in our chambers without spending billions to take. Agambye nti no kisoboka bulungi nnyo nga tulina mu bifo byaffe nga tetusipeninze wadde n'omunwe gw'ennusu n'egumu. Ekyo kisoboka bulungi nnyo. Watu wagambye okusinga okusitula parliament yonna yonna ogitwala mu bibuga n'ogitwala mu byalo n'ogitwala mu bifo ebyenjawulo basobole okuba nga balabwa abantu. Agambye ekyo takkiriziganya nakyo wabula kino kyo eky'okubanga parliament ekisitula ba MPs batwala ku bitundu ye takisekendinze era takiwagidde. Agambye y'ensonga etwaliramu n'ebyenfuna by'eggwanga okubizza emabega. Agambye Bannayuganda ensonga gye baagala bagimanyi, baagala nsonga ezigenda obbazimba, baagala nsonga ezibagasa, baagala nsonga ezibatwala mu maaso, baagala okulaba nga parliament etudde eyogera ku kyobuwa kw'eddembe ly'obuntu mu parliament twagala ogiraba nga